Nsanyusa okukulaba abalaba Bukedde TV nga buli mu program agafa mu butale wano ku Bukedde TV zigenda okubeera ssaawa emu ng'omanya ab'ekyenkya bagguse dda aye nange n'omanya nti nina okutuusaako eby'omu butale buli bukya mba n'Odiini Ntege nga bulijjo. Olunaku ayo njagala nkulage ku ngeri ebinyeebwa twagala nnyo ebinyeebwa abantu abasinga edda twabirabanga ebya layisi nvambi naye kati ebinyeebwa byalinnya zaabagaga ate oba oluusi olyako ku nnyama naye twagala tumanye ebinyeebwa bya ssente mmeka kati ffe tuyinza bigula luddawa ayagala obisuubula mukyala abijja luddawa ku ssente mmeka bifo luddawa ensawo oyinza gifuna ku ssente mmeka owa kiro nawe omaye gy'obigira ne bannaffe ababisuubula batuwulira ebinyeebwa babisuubuza batya bafunamu batya wano ku Bukedde TV katugende tulaba abantu bano n'ebinyeebwa byabwe. Kaakati maama amannya go gwani? Amannya gange nze Nalongo Nampijja. Nkolera mu Kasasa House Produce Zone. Kaakati njagala omanyi olina okutunulako ku Bukedde wali ne tukulaba bulungi abantu ne bagamba Nalongo oba yabula ne bakuzuula bulungi. Kati bamaze okunsanga kubanga wano wenkolera. Kati olenga binyeebwa okola otya? Kale ebinyeebwa tutunda okusinziira omuntu w'abayagala. Waliwo abajja nga ayagala nsawo ezisukka mu emu n'omusuubuzi okusinziira ngeri ki gy'ayagalamu. Aye ne wajja owa kireemu lwakuba owa kireemu tumwongeramuko ku ssente okusussa kwoyo asuubula obusuubuzi. Kati njagala kumanya ebinyeebwa mubijja luddawo ebinyeebwa bino? Kisinziira mu sizoni ki gye tuliko. Kati tuli mu sizoni eya Arua n'eggulu. Bunyala wajjira ddala nga mutono. Arua neki? N'eggulu. Kati ebinyeebwa by'ommeka eggulu era ensawo mugirayo ku ssente mmeka? Ensawo ya Arua ejjanga erimu supa. Yo ejjanga ya supa. Byetwawuliremu maye supa mumanyi mu muceere. Supa wabaawo era ebinyeebwa ebijjanga bya supa nga biyonje bulungi tebiri bya tulina ordinary ne supa. Kati ordinary yono gwolabamu ebikuta bino ebingi oyo ordinary naye kati ebikuta bicewa okulonda mayinjayinja naye supa jjanga muyonjo nga bwolaba bino bwe biti ng'ojjamu ebyo awo tuba tusigazza kujjamu butono bwokka naye bino birimu obukyafu bungi nnyo okusingira ddala biva koboko batuleetera bwe bityo koboko kirimu eri katakwi. Kati yensawo ya ordinary ebikyafu bya ssente mmeka? Kati okusinziira katale nga bwe kali ensawo eri ku 2.9 kiro okusuubula ate nga supa ali ku 3,310. Eri gye musuubula mmwe? Ffe tusuubulira wano ffe tetugenda eri ffe batutuusaako obutuusa wano. Mwe batuusiza wano ensawo gijja ku mmotoka? Okugijja ku mmotoka supa omugjayo ku 3,000 wakati w'3,000 ne 3,110. Dawe bamukiro nga mmeka ebinyeebwa? Kati abaggulu bayinza okutikka ensawo ng'eri mu kiro wakati wa kiro 130 ne 160. Ensawo emu bwe? Ensawo emu. Olwo ziba musene nga mmeka? Kati kisinziira bbeeyi ki. Bwe biba nga tuli mu bbeeyi oyinza okwesanga ng'ensawo eyo eri mu mitwalo nga 5. Ensawo emu ya binyeebwa? Zo endebe nga 5-6. Endebe erimu baluga endebe erimu kiro 18.